Hope is my beautiful name. It is a beautiful day. It is a Sunday, and today we decided to travel to Najanankumbi. This is Namasuba to be specific. Like I told you, we're going to be bringing a lot of new things like on the show, abayimbi bamwe, bastar bamwe, abakabi bamwe, the events and the things they always have, to be live and direct. So nakolo lwalero Omukozi wa Vedios Ajjaguza Gracie D. Onakolo lwalero officially, ategese anniversary year, the first year of it, yeah. The first year Okubanga are celebrating his existence. This guy has done a lot of videos, a lot of gospel music videos. Akolede Kenny Bimumumanyi ne videos endala mpitirivu. So nako lwalero ngenda kubanga nkulaga bice bibaddeyo akikwasaganyiza atya. I'm counting from 100, 20, 3, 2, 1, 0. All right. Congratulations. Thank you so much for coming. Thank you so much. Dino Mukuru, one of those baddest video directors in the country, Uganda. You guys need to celebrate these people because waka gwe mulaba abayimbi ne bavimba ne babeera abakabi. Bano bagaye bafula abayimbi aba abakabi. Ogambo tya muganda wange. Ne bulungi sebo jebale. Gracie dio wakayi. Kyekiriwo. I'm okay. Bale kujja. 1 year making it. 1 year like this. Soko obuze kubatulaba tugende maaso. Abatulaba mwenna manya mapita director Gracie and I'm a music video director. Because video nyingi nyeze mulaba ku TV and mazem some good time. Yeah. Company mpozi bagita atya? 24/7 media. 24/7 media. That is a company. You've done a lot of videos, a lot of music videos for different artists. Tumenyere muko bo abayimbi ba gospel bo wadde wakawo. Nkoze video nyingi but nga omanyi nti olimu osolozera birako Kenny B, 81, John Mary, Eribulamu. John Mary wamukolerayo. Which video was that? Danito. Okay, ntegedde. Eribulamu tulinayo Jimenovic. Era tuli wane Najanankumbi studio yo onako olwalero event eno purposely okugitegeka kiki wali oyagala okubanga o shouting out. Event eno also live around the celebration and whatsoever. Kiba kirungi nnyo okukwatagana n'abantu bammwe ne mubeera wamu. Kinenge gye kikolamu amakulu so nkyagala nnyo nti nga tuli wamu nga tubadde and celebrating 1 year. Kizza abantu abamu n'okwetegeera n'okwemanya n'okupushinga brand of course. Naye nga ekisinga obukulu okuba wamu. Obutabeera nga kuba kati gano maka gaabwe. This is their home, this is their company, this is their place. So kati tujja ne twegatta kituyambako kugenda maaso fenna. Okay, nga tumaliriza, you've made 1 year 24/7 media. What is the other step? Kiki kyozaako awo for the years that are coming up? Abantu bagala kutiga n'abayimbi bonna bonna abali mu kulaba. What is your next step after this? Next year tulina plans nyingi. Tulina plans nyingi. Moso abaana ba gospel badde bagamba video ate katwagala za kabi twagala ime ebyakabi. So next year we are aiming wagenze Dubai like where
twagenze Dubai mukama yakola mukama yakola watadde wayongeddemu akasente mukama yakolera tegati wayongeddemu kasente mukama akoze byamagi mukama yakola okay twagala next year nga video befuluma nga ya save media nga yamaanyi ate tugenda kuba tukolaboratinga n'abayimbi ab'ebweru ab'enjawulo ogenda kikola otya like ojja wano omuyimbi akole kolabo n'abayimbi ab'ebweru is that what you mean? Thank you very much. Tubakolere tubaleete tugatte n'abaana b'ebityo kuba bamu kati balina access n'abo bayimbi naffe tulina connections ez'amangu baso tuyambako ne tubikola mangu kitegedde bw'aba asiimye ne tuconnectinga omwana ayitawo w'ebityo. Kale Gracie D ye CEO nanyini 24/7 media olunaku lwe tubadde nga celebrating his very first year, his very first anniversary in the business doing gospel music videos. Ono guy w'amaanyi nnyo men abayimbi simanyi maani oba tonakola naye simanyi kikyoliko in a nutshell. Njagala abantu bagambe 24/7 media esangibwa luddawa ku Stera bw'oba ova Ntebe eri ku mukono gwa left bw'oba ova Kampala eri mukono gwa right eri ku Stera ku Shooters Club kumpi ne Shooters Club bw'otuuka awo next year we are looking to brand those will come next year omujasanga poster kukobe jabbeera nga uyanene ekintu okyongeddemu amaanyi Gracie D okyongeddemu ssente 24/7 media 24/7 media kale mpaka next time.